Inside Story Uganda, real source of political updates. Yagende wa president nambuza ku constitution mu constitution nteke mu kinga musika eriyo Museveni namuga nti make a flexible constitution for Uganda era Museveni bwe bamukwasa draft constitution baje mukwasiza ambalala wa odoki bati bakyakola kana Samu Njuba Benjamin ngabamye sente Samu Njuba ali minister wa internal affairs yes akachikunga katabuse tiyalina ko Njuba yatwala mu koti okumpaabira latiro ya wamanyi yanti namugamba nti bagenda batta ne batta temudola nibagamba nkwati odoki nagana Benjamin era mu press conference ina soko gamba Njuba there is no Muslim on this committee Kasujja and medical kwa babateka ko luvanyuma naga nti is it important to who to you abasilamu ngate kuli nomu ngatebera bamu katebalimu these people were put on later naye Museveni bwe bamubuza kiki atagala mu constitution yaga nti ebyettaka ebyo teyayogera ku term limit. Why? Term limit tezali entrenched mu constitution ya Uganda mulimu entrenched provisions ezetagisa referendum ezetagisa district and non-entrenched era ababa federal mbasasira. Federal is not a political system. Federal is a form of governance. Tebabyagula byombi. You cannot go to parliament to get federal. No. You can promise it in your manifesto. If the pillars of federal you have them. Kubanga system ya kumeza ya kutesa munyo bakuteka mu bulimva ya kumeza kutesa amajiba gawa mbe Nigeria gakolera ku federal municipality ekolera kuki. This is a form of governance, is not a political system, therefore it is not in our constitution. So anybody who tells you that he can go to parliament and get to federal is a liar. He doesn't know what he's talking about. Because it's not a political system. The best you could get is devolution of power and the regional government. Museveni je about this. Next time yaje kusoma. Chechulachi bachiteka ko commission. And kabaka but government yakuba Museveni yaje komyawo yefuge ettaka land board. Kino kya kabaka tikikwata ku ttaka lyafu. Ojja kulaba nga tuwalamye mala tukaba. Sajja yagamba nti ataku namugambye mayanja namugambye mayanja bwoba ovuddeyo okukola kitegeere tokolera Museveni mulimu mukolagana nonje ne mayanja oyo Museveni is pragmatic abemmengo bayinza omunyigiriza nakukola lishafu gwekolera abantu nze Museveni nze tandikangayo ku kintu mu politics tukimanyi president can buy time, can do what, but me when it comes to Uganda issues, I differ with Museveni. Museveni yasobola okututerawo ekyo ekyammengo nekibeteka nekikola ki nafuga emyaka 8 ingana tukiyita political experience bene kiwanuka eyabigaana teyafuga naye ani ayina oluguudo mu kibuga era ekyokulaba nti bintu bya Uganda bizibu nakugamba nti sente bali ku ddembe ali mu ggulu okusinzira ku bakatoliki erinnya wino lyalemerawo how can you name sente bali ku ddembe market where the majority are Muslims? But traders, ati kugambye common sense. Tikati mu Uganda temuyinaamu kaba legal road. Anti kati babuuza temuyinaamu mwangu nate balwa. Wino yali ani oyo? Ati yeri akwata. Yali wansonga. Eri abene kiwanuka ngali akwata. Anti yali wansonga. Yes. Kati byemuke lizo butakwata. Tabadde wansonga. So, anti temwamulaga teyagenda ko mu parliament bujjukira when yali afunye ko ku mudali yafuna ko ku mudali if he was successful kaina kyabuzira kyonna kyakala kubulira talina kati parliament tekwata bukwasi yakola bibyenga anti tekwata bukwasi. If you sit down and know we shall recognize this man mwali mwadde no mudali ne mukubira emizinga ngaje mukubira bannamaganda. When do you start it? Net bayinawo committee. They don't have a committee. In fact, in many cases, the government here no jisanse. Nti nabakoba and Mayanja suspend obukiiko bwa gumu. Minister of local government nabuza the same government.
the same government. Contradiction is bali bamubbira owaloko government bamubbira anti yenkubulira kati abumba siba oba siba abuse of office togoba bagobe ono kubakomya n'obugalubi omuntu eyali ennyama mu bukulu alya n'amaliba oyo omusajja ajja kulya n'amaliba bamuyita neyo magezi will end up in prison nti okoko no emititi simanyi biliyoni meka zitute ku Paris gyeziri akuparis omusajja omugagga omu akola empaka abantu ku kyalo ne baziraba omuntu n'agabula ente ku kyalo abantu ne balya ennyama noga nti gwewatutte ku Paris kumuluka ezo sente wanutojja kumuluka kupi nga bali badduse nga bannanyini nsi badduse kati embabazi Besigye namugamba yajirira ku Winnie Byanyima. The moment Winnie Byanyima failed n'agenda Besigye atagala era Besigye oyo yali kyagala People's Front for Transition Winnie olwaleero bagenda kulangirira ekyenjawulo oyo gundi Besigye ne team ayinako question immediately Anthony Sekoyama died in an accident. The following day Besigye was seen mu mivuli ya DP yali agikozedde Sekoyama nali naye ku lunaku lwafe olwetulabakirerubanga nafuuka kiza nakolaki so kakati onamubala Besigye mubuulire embidde bwekona togizaamu era omuzeemu lumonde bwatodda alekere banna omukisa tasobola omuzeemu era talina mukisa abantu mubeeramu Semogere talina mukisa Semogere yabeera foreign minister naye nga kazibwe vice eyayimbanga ennyimba za DP bidande gurupu yaabwe gwe baali babala nti mugezi kintu musuta yafuukako prime minister kirunde kye yanafuuka deputy prime minister bidande kyabufunyeeko yes the group of three politics soccer and war are determined by Iraq bagamba nti akajiko mukisa kasinga epipa y'amagezi nti waliwo abasajja abali mu 27 nawe okikkiriza abali mu 27 tebafuzeeko maje jeje odongo yasigalawo Katumba amala namulabanga nakivubo sports ndoza abo yali wa sports man but they are good kazini yali sergeant maje kwa amini akajiko ko mukisa kasinga epipa y'amagezi omukulu nabagamba nti katulabe emikisa nalweso yali adduse ne baawe nga wamaje wamini bayingira Sudan ye nalweso nakomawo mikisa you are at the right place at the right time. You think for us to sing up no jako program ne bakukuba no jako cyane bakukuba musajja nakukuba nakutusako ne mukomeranda house arrest tulike ebituliko ebitulwanirira sajja bajjajja mmwe bagane kante nembabazi namubala nti agenda kugwa the invisible hand no mukono namubaze nti agenda kugwa invisible hand mukogo mukubi era ye bwagamba kasankubalira go mukubi si bwagamba mukubi ekintu kye mutamanye ekikubya abantu bonna wala nabagamba mu katabo kange ka 2014 mwezi gwa July nembagandi Madam Successor nabagandi bwe twali baana bato with my younger brother, the late Joseph Kafero Mirundi. We set off to see the face of the rainbow. We walked for almost 20 miles, but every time we appeared to reach it, the rainbow, it would extend to another distance. We were exhausted by the time we realized that the mission was impossible. We returned home disappointed, but happy that the stories we were hearing from the villagers were a pack of lies. A rainbow was merely a combination of colors and it was headless. Batugamba nti kiba n'omutwe ng'ogwe kisimba n'eno nebatuga kyasimbako ne mu mwana mu nswa y'omwana netwagala tukizuule bayitayo kayirira mayiraaga tutambuza bigere kulaba kimusoke naye bwe twatuukanga nembagamba mu 2014 n'obusika bwa Museveni bwe buli abwagala abanga abutuuseeko ne bweyongerayo I compared Museveni's success Rainbow in 2014 bonna buli abattewo ng'alabanga akirinaanye so nga kyeyongeddeyo nabagamba baba lya kungalo
like me and my younger brother, now the late Joseph Mirundi. Politicians in Uganda from 1996 have embarked on a long futile chase for Madam's success. They embarked on a mission to succeed President Museveni, which has proved futile. But in my book, Rules and Principles of Succession, I highlighted the two types of success. Bili kumi nababulira nti ayagala okusikira omukulembeze akolaki. Kubanga you have to mwina amakuba getufuna mu when a leader stays in power, his would be successors. Bonna bononeka. Omuganda akugamba nti bwolwa ku nsi ozika abaana bo. If you live longer, you bury your no children. So a leader who has overstayed in power buries his would be successors. He will hand over to a new generation. Bano bonna baweddewo. Tewali agenda kwata ku power. Mutabani wali mu namba. Nkugamba nti there are types of succession. One, incumbent influence. Here the incumbent seeks to be replaced by a person with the following qualities. But in the scenarios, the army can take a power, okay? Revolution abantu bayiwa mu luguudo eyakubiri kakati netujja tufuna successionary orderly nti when a successor is still having power asobola okuwanda muntu kulusi incumbency. Museveni is in a position to hand over power to somebody he wants. He's in a position. Parliament amajaga neutralizing bakadde ne bagapamu ne bawumula for the first time. We are seeing retired generals nga bagenze simogere yabuuza omukyoli sinayegwa dalabye nga zo mukwata mu kinaana nambuuza nti gwe wadalabye omukyoli omukadde ow'amagye nti banziriyo nookero bokka be balirumba ekyolwabali kukola bino bibabagamba okukola. Omusajja teyakwata yamugaa kankugamba ekintu kyekimu kye nagamba ow'amagye mu 69 nga bazze okunkwata ekimaze bwaba kiwuli obutakadde. Temulina bakyoli ba dokita titubayina, temulina bakyoli basawo tubayina, temulina bakyoli basawo lwaki temulina mukyoli mukadde musirikale. The man did not arrest Samogere, he went quietly. Era netinyefunza ekibagamba you can say tribe. You had the generals, you don't have them. You had the brigadiers, you don't have them. Gundi n'abagamba balagawa bonna gundi ani tumukunde. We can make one of you as a commander. We did this to Jeje Odongo. Tiyeyagaba oluyadumira 7th gundi 7th battalion. Kati nkugamba nti ani incumbents naye incumbent okuwa power olina okuba ne qualities less aggressive, thus not over ambitious. I saw when I was watching a man told this young man, you have ambition, but this country belongs to people. You can divide the family and the party. But I'm not a family member. It's only my children who are family members. Ekyo nakyo gundi okitegeera oli ku nucleus gundi yagamba sina Uganda na facility nono naye yagambye me I don't have any. I'm not their family member. It's only my children who are family members. Kakati teweegaana nti Petero yeegaana Yesu. Omusajja bayinza okugaa nti omukazi ayinza okugaa nti naye nga nedira nkimanze nakafeero n'okyusa erinnya era omwendeko nti somebody must not be ambitious to build a non political power base within a very short time. Omukulembeze tagenda kuwa muntu kumusikira nga you are capable of establishing yourself a political power base. The incumbent must remain in the shadow for 5 years. Teyegaba power najitwala for his own security. Naye wa national chairman nabo Dos Santos yabwina ali mwekezairo tebwamuyamba muyeri alowooza nti ajja kubeera national chairman nazimba n'ekisaawe ewaabwe naloko kimezeemu muddo gwogenda n'ogamba nti abadde wa president abadde agenze
ajja mu maaso ge namukubira saluti esembayo najja nadde owoono namukubira saluti nadde emabegawe pawa egenzi kati within that time former ex omuserikale ono former ex ye erinnya bolifunyawo etisiwe ate Kenya kyo kiri wansi commander in chief bamutwala ebombo kwedikota z'amagye ne bamukululira emmotoka ye bakulula mu kitrakita ne bamufulumya ebombo bwe bakusiibula Kenya togitambulira ate bamu muliro waweddemu tokyali mu mukka yes akati nkugamba nti number 2 the potential successor must not seek to which hand the incumbent in retirement. Recent events prove that even where a president has freely ceded power authority to the subsequent successors of which hunted their predecessors. Why? There are two credible explanations. Lwaki omo akuwadde obuyinza mu mirembe omulumba muyi president yagenda ne Saida Bumba baba kubetaka muyi yali asazeewo bali bonna ekyemisana abahanding power kiba kye yali ku kagaali kakabalema naga the time for roadside statements has come to an end. Ati muyi nga tatuuza press conference taba muyi nga buli omu abeera ne radio de wanokiroko news wagobera oba kwendi basiriiko ate muyi nga bw'aba alina gy'alaga muwuubya paka essaawa namba nga n'ennyonyi yagenze dda tamanyi oba anaddako bataddeko minisita muyi Kenyatta yabakubanga embooko Uninyiriri yabakubanga embooko ba minisita babeerawo nga nkukoyawawo Tamale Mirundi no you acquired another name tell me that name Tamale Mirundi no you were Mr. 10%. Nyerere and Kenyatta used to cane ministers. Ate Kenyatta in a policy. You defeat a minister, you become a minister. How can a minister without resources? Until no Kasaija, Minister of Finance, and get you Fagula Chukule. Minister of Finance, Sukwana Kua. Like Kasolo Sengas Chachali Minister. Kasolo. Bamu, whenever the Bamu. Namuyamba Singali Mukomera. Kasolo Namuyamba. Nakugam. Why should those who succeed these people hunt them down? Kakatugeze. If the president can use forces, can use people to convince you, if you refuse and become president, it means you never have control over you. That you will not be winch hands. In politics, people want to be their own people. In politics, a prince must eliminate those who helped him to take a power. If you are going to rule comfortably, yes. Museveni yatachikoze kuwa. Is intelligent. Yakuwa political rope the way to go. If today, as the people think, nti amwe king make, nti yakubamba bazi nakuba besije nona amukubi. Kati anasikira Museveni bwembeera wajja kunsiba. I have to retire. Mwami Mirundi kyogamba nti abantu bonna abagala okujja okusikira Museveni bayinza okumukolako hunting. One is that the incoming leader finds himself in a dilemma. He cannot implement his manifesto within the next 5 years because the outgoing government programs are inconsistent with the new agenda. 2, many countries are governed on similar principles. Therefore, an incoming president will have very little to change apart from dominating new forces in the cabinet. In Kenya, Moyalika was sent as Kenyatta. He did not name of his monuments. Kenyatta International Airport, Kenyatta University created his. He left even Kenyatta's currency circulating. Moye until 83 years ago, cabinet ya Kenyatta. He created his own base. Yakuba Chikuyu, Mayiba Wukan, Abavenyeri, Nabavichi Yambu, Kenyatta Java. They differ. Ngaba choli beki tukuminabe kuru. Buli omusigala mwembi. Uganda webudu nowe buli omusigala mwembi mweraba. Nti abahutu
era beetemamu Agatha n'atwalako abava mu Northern Rwanda bali ne bafuuka ba moderate ne ba extremist. They were all Hutus. This gave way to RPF. Tojogera nti RPF bwe negotiatinga mu Arusha omukazi gwe bawa prime minister Agatha Wiringimana yali bana baba abali banwanyisa Habyarimana guso RPF as raven Habyarimana uyo mukazi Habyarimana yagamba Agatha you got to Kigali and do this mu Arusha omukazi namugamba Habyarimana I'm not your wife kibula bamutana babiri 10 naye newunya RPF yali ewereza battalion y'abaserikale kasanvu Lusango nga bali ku parliament oba baabula batya abo balina strategy yabwe nga yanjawulo nnyo naye kwegamba kyenjiza olwaliro nga kyanjawulo nti amawanga agamu okujja gafuga anybody who takes power not change much. Si America. You know, nti mu next 5 years tojja kuba nakyokoze wina kukwata ababadde wono basiba batunze ebyabo nti Nakalema is finding herself in dilemma. Ababba sente z'amasanyalaze $400 tabakwata, ababba sente ezaali ez'okugula radio ne TV tabakwata mu education. Omulabi waffe ateekeddwa okutegeera inconsistency of the new agenda. If there is a new government, what excites people is kubajja ku byabwe. Kyekisanyusa bwe buwagizi bwebamugjewa nti balitutte obukiiko ne bubeera obukiiko noteyabuteekawo mteteeka obukiiko kugoba mu ba UPC n'emyaka gy'abalamuzi ne bagikyusa ba UPC baveemu. Yes, but it was a peaceful transition. Somehow it was anti nono agenda abajja nsanyukidde nnyo ekyamoyi fatanyayo. Yes, anti alita munyinaako mukamu ye yamuleeta era moyi bwe bamutawanya ennyo yabagamba obuyinza ngenda kubujja gye nabujja. Waaliwo omusajja nga bamuyita Mbuyiko Inange ng'ali ngono omuvubuka. Mbuyiko Inange yatta banne bapito baani afuge obuyinza bwamulema. Obuyinza bwamulema nono akubye nnyo abantu bakwetiyonna nakikyankalanya nkugamba ti therefore an incoming president will have very little to change apart from nominating new faces in the cabinet. In Zambia, Sata incited the voters with the presence of the Chinese. When he finally took power, the first ambassador he made was of China. Narunda Negundi, Nekawunda, very special envoy. He could not change all of the mines had been taken over by the Chinese. Kakati nayenga ataba yinsayitinze. This is why the Obotes at independence found themselves in a dilemma. Abantu balwanye bagoba economy. Naye ate tebasobola kufuna capital. Bagade babire in control. Bache bakola ba Obote. Baga don't tamper with agriculture. It employs many people. Illiterate. Kimukireke. Mwe mubaleke balime beni yali ayongeza mwanya. Obote namuga nti reserve zonzikwatako. Naye reserves kyali kitegeeza nti more you produce you increase the reserves. Yes. Ekyokubiri Obote ne basalawo ti government egule shares mu makampuni g'abayindi. Ne batwala mpola ne bababba nga bo baagala to produce cheap things omuntu ono afune yamini yagoba abayindi economy n'agitta. Kati nkugamba nti Sata could not do away with the Chinese. Remember, he is facing desimukati yafiira mu power. Naye kikutegeeza nti akatabo kano nga bwe kugamba 2014 facing the same electoral rate in 5 years. Ku Labour Day yagasina byenjogera mugende mukole nga talina byabagamba byonna byayogera tebikolebwa. What Sata has done is switch hand Banda who willingly considered defeated him. Why is this? First of all, he has nothing fundamental to offer because there is no solution to the economic problems. Secondly, he is aware that he will face the same team he will wrestle from power. Thus, he must discredit them. Kubanga olina okumanya ti ababadde mu power be balina sente. You are going to face an election in 5 years. Bakuwaze bibajjeeko. Creating ababo
ayina obavuwaza ayina okuteekawo obuki nolaba abadduka nobalaba abadduka abanyaze komisoni nejja ku masanyalaze nolaba kitutunga adduka ava ekkalamoja ayingira wawa wetangula bwabatabaza ngendulu zivuga onajakola bakwatako ate zimba tunulya abababbi gende mu Addis Ababa Mengistu yakwata ebyababbi abali babye kugundi kusirasi onzijukiza ababba ku mulembe gwa Kamuzu Banda nga babba nnyo kalakyaswana kubalaba ono bwe yajja gundi zenawi n'abaga nti tukole endagaano empya biri bye babba gavumenti yabitwala kakati tukole endagaano empya muzimbe ebirala sijja bikwata and when you go to Ethiopia you see mushrooming buildings bino byo babikwata endulu nezivuga mwebale abakwadduka bannayuganda ntero bala bakususiza akabala babyesunze iyo musimbo ya nani yawewe hakuna siyangu ngabega nebisimbe batema ebyabo kyo kino sicyange nsijawa ngendulu zivuga munayuganda akirinze ekyo naye talinde economy etwala ebbanga you are going to use the same methods same structures so ono ayina kuhantinga dawuni bano kubajjako sente kubajjako byabwe endulu nezivuga sikubalindira mukoona ne babuuza abadde addira alumba ennyanja najjamu empuuta y'abantu nemuleetera netteeka erya 23 mutere kwokya bya nnyanja era abavubi babitwalewo omukyayina noddira abasoga nobagamba nti okutunda ebikajjo olina okuba ne license loola enamba bagigula $5,000. Is there no RDC in Uganda? Who are these people who have licenses? Abo n'abaddusa yatadde wakakiko kubika baduka n'embuto zaabwe nga license ne bazeegaana endulu nezivuga onajja kukola ono abasobola ono batukwatiremu nkugamba nti unlike other government policies whose impact takes time to be realized by the peasants, putting former leaders in prison and recovering from the looted public resources become very attractive to new leaders and populists. When peasants see former untouchables behind bars, they know that the new leader is performing. Oyo kati akola, they say in social centers. bakijewa abadde adduka ku boda abadde mugomesi this becomes easier is presentable. Muganda tells you amaaso g'omuganda gali mu ngalo kati embeera eyo esinzirwa mu witch hunting gamba nti muyina okuleeta omuntu owammwe bino ebyokulowooza kuba nze ndaba argument ya mukwano gwange ono nti batuleke twepike no nekataka kyekyamulema if you say nti bakuleke mwepike golowooza ina support kebakitegeeza ne bwona ofuga eggwanga ono tojja muwa respecting. This is what Kataga fails to understand. Museveni could not accept an independent speaker, however much nika Kataga yali abulina, but he failed to understand this. To the moment, I cannot allow you to be an independent speaker. Mubempimpi otegeeza nti risk benefit analysis yeyina okusooka abanafuna musika muyina okupulaninga kiki ekiyinza okuddawo. What are the catchment areas? Can we get it through the party? Can we get like Chama cha Mapinduzi? Can we support one of us, family member? Is it, does he appeal to the population? But appealing to the population matters. You cannot enforce. Yes. Yes. It must be appealable. You must plan. You must be serious. Yes, serious. At time kakati nga mu Uganda bano baakibala nti nuupu naye yabana. Ekyo kyogera nnyo naye munnange omukakafu nti ngezaako bunoonya oluusi ne bumbula.